Kati embooko evuga etya kuba kati omusajja ono bw'olaba Nabbi Daudi Isanga yasuula okusomesebwa kwa Bayibuli akola bibye kubanga mu Bayibuli tewali kanyiriri katulagira kukuba oba kali erisuula embooko yonoona omwana ate oyo mwana we oyo mwana mu nyumba ya Yesu ndi mwana mu nyumba ya Yesu ndi mwana wate embooko kati soda kambuze kati lwaki Yesu bwe yali agenda bwe yali agenda mu Mako ogina Mako nze Bayibuli yange 16 15 kanziruka wombiro ye Nabbi Daudi ndete eryokubiri mpulira Nabbi Daudi Isanga Nabbi wa Katonda mwe muyita Nabbi wa Katonda ate ekisebo aliogwa aliomu yekka okusinzira kufa abamukiririzaamu nakyo ye yajja na Nabbi bana beeyita prophet biki kaluzungu yajja na Nabbi ogubadde kati ono wa church bagiyita Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness ojuulidde church eno headquarters zayo kati zikyali Jinja newankubadde baplaninga okuzizawa okuzisembezaako eno mu Kampala sibeera alokole bannuwa abo bebaali kubanga abalokole bannuwa baali balala ku ono njawulo kyawo soko katusigirira tunagenda wala omulokole wa Nuwa kubanga bali balokole ba Nuwa kiva kubanga kanisa eno yatandikibwa omusajja kubanga this one was indigenous yabulirwanga yali church ngeebulira abantu enjiri ku ground era nga kyali erese mu bantu kuyamba abantu okuyamba abantu ba wansi mu mirimu egy'enjawulo mu Uganda naye yatandikira ebiseera ebyo kuba ekkanisa eno yatandikibwa omusajja gwe bayita Nuwa Kalege ani nange kyembuuza ani yakuyita Katonda gavumenti ayambako gavumenti obutajjuza amakomera omwana oyo yandibanga mutuufu musumba ate makomera yagajjudde abaana bange benyigiriza kati bajjayo nambooko kati lwaki waliwo prison evangelism kubulira enjiri mu komera yo wayi bwaba akuba nnyo lwaki tagala nakuba abeeruzira olaba soda nze oba akuyisa akanyo oba sweet oba ki nze naawe ekiri twawula magombe ate waliranye Nairo paka Victoria werikala ntwida kwendagana paka omwiga kukalira agenda okutuuka bwati mu service Nabbi atuuse n'agamba jangu omwami waliwa nti wuuli n'agamba mujjaawo nga bana nze omuwala sigaanako kati nti mbuku oyagala kwerabira mulamu gwe baraka lwe olunyiri lwatukomako yafukibwako amafuta kati oganira waje ye naawe omusajja n'omala ogamba nti kanfumite ngumi ofumita nti mukuba engumi eri musosola alina agasajja wagatalina byakukola agakuba engumi agakuba embooko gwe batwala ne gwe bajjako eri kufufuma Katonda yogedde Yesu kati bambi noonyigira Katonda ati ebyawandiikibwa bifu wagamba kyogatta ababiri tewali bali kigattula kuba baba bafuuse muntu atya kati ye ayawudde neera banne banyigira Katonda kuba yagenda kuga Katonda ngambi kati waliwo ebintu bimu bye tujja okunenya Katonda agambe please sabirimu nawo waliwo n'ebintu bye tunyigira sitaani nga tabirimu nga naye tabirina mu mukono nagamba nze okwawula kituufu nzeeta nnyo divorce naye obwo bwali busiru bwo kyoba emitwalo 10 oba kale emitwalo 5 kati bwe mmala nange ojjinkubamu nange nenfuna gwenjikubamu bwe bamala okukubamu nga nawe kwata akati nga nawe omulisamu asoda akakadde sigaana nze gw'obigamba tokirerimba akwerabira mulamu tokiyo yakatonda mba akasobola si bye bino ebya Bayibuli bakoliso soko zomere omanyi bino ebya Bayibuli banezi ne munyani lwaki abantu teba bati kale ebituga bino kati tankubulye soda omuntu asoma Bayibuli laba soda uffe ojja wano oli mubulizi mulungi noga abananga ani atusupport nga tuwagira obwakabaka bakatunda enjiri ey'amazima etambule tunoonye abantu omuntu n'agamba sikuwa sente mwenzi sabye mbulungi ate ngambye free will akiwulira alina omutima gw'obwakabaka at supporting oli n'agamba tewali sente
naye ono aziwalwa mpaka wali offering is a must okawuda akakagamba kubanga Bible ffe tukolera mu free will wao bannabbi b'obulimba bo it is a must mboko yavuga emboko yavuga bamuyira koze n'omugo ogulinga musumbalira okugera ku wabo kati ogire ko tie waka emboko yavuga n'emutta n'eriiso kati alabise eriiso eryo lwabutawa kitiibwa bazadde be bakaaba badduka ku poliisi wa kati ekyo nno kimu ekirala akalala kugula ploti mu ggulu kati kati gwe bwogala ogigula gwamanyi kajja pangisa ku nsi ne mu ggulu gwegana ogigula musumba nawe ploti mu ggulu zigulwa zitundwa nti eka 3 kati gwe bajja zikumalako bandanga abalaba ekisipo bakadama bange poloti zitundwa mu ggulu ziri mu ggulu agabesije sikyabonabona ku nsi bw'atagula poloti awedde nopangisa ku nsi nopangisa ne mu ggulu zitundwa kati Yesu byayogera mu Yohana 14 ye yabijjawo dda. Export TV to the world.